wali owulirizaako ku luyimba lwe bayita Bayuda Tuyita Nabo era nga obadde okimanyi nti oluyimba olwo it's a true story mazima ddala Bayuda gye bali omuntu ng'agenda kulya mu muntu munne olukwe akuteekeko obulabe akukaabye amaziga akulemese mu byonna by'okola naye nga tolina kye wamukola wabula nga ye afa kimu kuyitawo ebintu ebyo mwalimu byegendereza yabange mwali mwegenderezaako ku nnyimba ezisinga abayimbi ze bayimba naddala nga zirimu amakulu oba mmwe muwuliriza buwulirize tokoma kuwuliriza luyimba wabula tegeera kiki lutegeeza lugenda kukuyambako oluyimba olwo Bayuda kamiliyoni ye yaluyimba ng'era bwazze ayimba ennyimba endala zonna naye bwe twogera ku luyimba Bayuda be bano abantu be tugenda okuba nga twogerako mu katambi kano yenze Sheila Adita ky'olina okukola beera nga osubscribinga olikinge okomentinge teweerabira bw'oba okomentinga mbuulira erinnya ly'omukwano ekifo gy'osinziira okuba nga olaba videos n'eno mbuulira kiki oyagala enkole oyagala ntumireko maama wo taata wo baganda bo oba omwana wo kale osobola n'okutumirako omwagalwawo omuganzi wo bbaawo oba mukyala wo oŋŋambe Adita nsaba otumireko mukyala wange omugambe mwagala nnyo munnange ngenda kubanga enkikola mu bunambiro abali mu nsi ez'enjawulo mwebale kubanga mutulaba kati nno wenjogera bwentyo njogera ku Uganda ensi mweva mu Tanzania njogera ku Dubai njogera ku Saudi Arabia eyo no gye nkolera n'ensi endala nnyingi nnyo ezeetoolodde mwebale kubanga mwerakereza data obudde n'omubanga mujja mundaba wabula nga ky'olina okukola ky'otalina kwerabira bw'ogubanga gwe mulundi gwe okusoose ng'obadde tosubscribinganga teweefiiriza kwata ekigambo awo subscribe weekiri kikwatemu kwata ku notification bell akonno kadde akabeerawo waggulu gwe kakonemu bukonyi bwoti ebisigadde obireke buli video yonna togenda kubanga ogimisinga naddala ngeri ku page eno ojja kubanga ogiraba tugenda kubanga twogera ku musango ogulimu Cumi ogulimu Sefuko ogulimu maama wa Sefuko ogulimu Yiga Sharifu obadde okimanyi nti abo abantu tubadde tubamanyiridde mu kola content wa bulimba naye munnange ebintu ebiri mu bulamu bwabwe si birungi anti ebbanga eriyiseeko Cumi ne group ye omuli Sefuko ne mama wa Sefuko munnange omukyala fulufiga yabasiba era n'abateeka mu komera tebanaba kubanga bavaayo wabula nga te ebibadde bigenda nga byetooloola bibadde nga biraga nti bano ab'emikwano beeriddemu enkwe mulimu eyakutte ssente gwe basasudde ssente ennyingi ddala okulaba nga awaayo abantu baneeno era ne kikakasibwa amasimu agabadde gavuga n'obutambi obutambula nga bulaga conversation eriwo oli yateesezza n'amugamba ngenda kuwaayo miliyoni emu nsaba ondagirire wa gye ngenda okusiŋŋaana gundi ne gundi ngenda kukusasula nti ziteeke ku ssimu ne bazimuwa era bwatyo n'abalagirira ne babeera nga bamutwala kati nno kineno kinyizizza abamu ku gurupu eno kubanga bali bantu bangi nnyo bali mu kagurupu kaabwe akabondo kaabwe omu ku bo ne yeekyawa n'agamba bannange tukooye okutulyamu enkwe tuli ba mikwano tuwangaala wamu tubadde tusanyuka wamu tutambula wamu lwaki twekolako obulumbaganyo olwa ssente nze simanyi kintu kyonna kiri mabega wa bino bigenda mu maaso lwaki abaana bano babeera basibibwa era nga sigenda kugaana nti tebalina kubasiba osanga oyo abasiba alina ensonga ze lwaki abasiba nze saagala biyingiramu nnyo ate nga simanyi gye baatandikira kiba kitegeeza ne gye binaakoma nze sigenda kumanyaayo era nga naawe agenda olaba vidiyo eno saagala obisime nnyo ennaku zo munnange ensi yatabuka osobola okwogera ekigambo kimu bwe kiti nekikuleetera ebizibu munnange n'oleka nga abeewamwe be bakaaba be bali mu kuwumbujja tebamanyi kyakukola tebamanyi kyakuzaako tebalina ngeri gye bagenda kuyamba jjukira buli lwosubwa sente ze zifuluma buli lwe bali kusiba sente ze zifuluma ate jjukira n'ebiseera tuli mu byabwavu obutambi buno buzze nga busaasaana omwana mulenzi mukunja ataseera bw'avuddeyo n'alabisa egimu ku mikwano gye egyawaddeyo Cumi ne babeera nga bamusiba era nga mu katambi akasooka kalaga nti omwami Yiga Sharifu ye yakutte sente n'abeera nga awaayo Cumi bwe twogera ku Cumi ne Yiga Sharifu babadde bantu bawamu bwe bati batambula bonna balya bonna bakola bonna ebyabwe bwe bawemula abantu bwe bavuma ate nga babadde baagalana babadde badeetinga boyfriend and girlfriend oli nga yategeera munne noono nga yategeera munne era nga basula ku buliri bwe bumu ekitanda kyekimu mu nnyumba y'emu era nga ffe tubatwala okubanga beeyagala
era ne mu nsonda ezibadde enneekusifu nga ziraga nti bano babadde mu relationship wabula kyabaweddeko okulaba nti ate yiga ye yakutte ssente n'abeera ng'alya mu munno olukwe n'amuwaayo. nze no adita nyinza olowooza nti obeeno stanti kubanga ebintu weebiti bano abaana bazenga babiplayinga gundi bamusibye gundi bamukoze bino gundi bamukubye gundi bamukola ne tukyabitwala nga biri serious era nze nga adita ebintu bino sibitwala serious ndaba ng'ebintu by'omuzannyo nti oba abantu balina bye bayisaawo naye olw'okuba nti bali mu kkomera kisobola okundeetera okulowooza bino ebintu bituufu ate era nga bituufu omuntu asobola okumubuuza mpayo ensonga 3 lwaki obigaana nga sigiyina kubanga amazima gali nti abantu abo bali mu kkomera wabula ng'ate nga tetunaba kweyongerayo kufundikira vidiyo eno njagala okukujjukiza nti gwe eyasubscribinga okola ekintu ky'amaanyi nnyo wabula tanaba kubanga osubscribinga naawe osubwa kyolina okukola weyambisa ekigambo subscribe kiri awo wansi kikwatemu wabula ng'ate n'akade akabeera awo waggulu nako keeyambisa okakwatemu vidiyo zonna njagala zibeere nga zikutuukako teweerabira commentinga ng'oteekamu erinnya lyo ekifo gy'owangalya n'obubaka bwonna bw'oyagala okuba nga njogerako teweerabira kulikinga vidiyo ng'omaze okugiviewinga. Akatambye akasembyeyo kazenga kalaga nti Neyiga Sharif bamusazeeko ku saluuni gy'abadde asalira enviiri era ng'abantu baneno abamunoonyi bantu babadde babyambala bapoliisi be bazze ne bamusalako n'amamundu ne babeera nga bamuteeka kabangali era ne bamutwalirawo. Katugambe nti nno bano abaana balina omusango omwekusifu ensi gwetannabakuba ng'emanya ye we babanga balina omusango omunene lwaki tebaguteeka mu nsi neegumanya. Sigenda kusisuubira nti okuvuma omuntu kisobola okutuusa abantu to that extent omuntu n'abeera ng'atwalibwa eruzira ate wuuyo mu kkooti ate leero bino ate leero biri yo wange nze naabitegeera nti ye gw'onoobitegeere otya era tuliwo buliwo okutunula kamanye gwe kyolowooza mu komenti mbaagala nnyo.